بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أيضا: يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وحدثنا عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أتينا الله تبارك وتعالى نني متينا مجفو أقترين بكينيب ومدو ينانا جمع سبع الله غاسين زي اشتريه خسر الدنيا والآخرة. أوان غاري الجبو هريري الله سبحانه وتعالى توزم القرآن توحيد okumwaawula mubikolwa byaffe mubigambo ne mubikolwa okubeera nga byonna byetukola bijjudde okwawula Allah. Yalabula omubaka we lafuzo yajja nga agyolekeza eri mubaka, naye nga nkakasa yali agamba: nze naawe, omukyalo wange n'owo, abaana abange n'ababo, emikwano, abasiraamu. N'amugamba nti: la in ashrakta, singa wangattako ekintu kyonna, la yahbatanna amaluk. Muhammad انتبه نال سز الزم لمجو ولتكونن من الخاسرين. فأصبح يبكيركم جاء ورم بانك وابسل الدواء. الله سبحانه وتعالى مؤيد له أتنزقم سجق ويت لقمان يلياه وصيا متمنوي ngatato musiramu aliwana otukusubira okufuna yo nakulu okunganya abaana bo n'obalamiranga ekikuyisizza abaana bo bonna abawala n'abalenzi. Sibbaka byattaka, sibbalaga bya bugagga byo, ofuneyo olukuŋŋaanya lw'obakuŋŋaanya ng'amawaidha g'obawa obalamira kwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Luqman ayita mutabani we amulamira amugamba nti: ya bunayi, mutabani wange omwagalwa, la tushrika billah, togattanga ku Allah. إن الشرك لظلم العظيم وهو يعظه أمبوليلا أبانا بزدو إنيو ربوليلا وبوليلا بانمو أولوا ككسا أولوا نيويزا كقواولا الله أبانا وبتجيرا بزنس جواكولا كاتاتا ينامي ومولي مقوني لا تنزا بوتيوسا akakasa muwajja ssente era naye agukola amanyi mwogenda okujja ssente
naye tawhid mu Allah ng'abazadde bwe batuuka okufumbiza abaana baabwe banoonya bakusenga abashiriku be bayita abasengesi b'ensonga najja n'alaamira gw'alaamidde muwala we n'amusibira naye ng'amusibira eddagala lyalowooza tirigenda kunyweza obufumbo bwo yagamba Allah tabaraka wa taala asaanidde okusinza mu bwomu bwe Allah yagamba nti ya ayyuha nnaasu duriba mathalun fastami'u lah abanga abantu kama kubireko ekyokulabirako yagamba nti fastami'u mukiwulize na bwegendereza buli omu mu kitiibwa kye n'agamba nti inna alladhina tad'uuna min duni llah abantu bye basinza bye batya bye beesigamira bye basaba ebitali Allah yagamba nti lan yakhluqu dhubaba tebiyinza kutonda yadde enswera wala ujtama'u lahu n'obegatta bakiwanuka bamukasa bamuwanga bakibuuka baali bonna balubaale b'abaganda Allah abagambye bakole enswera awo Allah obwongo n'abugjawo n'aleeta ekyokulabirako mu aya yennyini n'agamba nti wayasulubuhum adhubab surat al-hajj enswera eno singa ebuuka n'egwa ku mmere y'omusamize oba ey'omukiriku oba baseeka abeera nga abeeyita abasomi b'edduwa ez'enzaalo ezigaba emikisa omusiraamu ategeera Allah n'okwasa ekitonde ekiringa ggwe n'okikwasa ebizibu byo dafa talib wal matlub by'osaba binafu nnyo naawe asaba atali Allah oli munafu Allah yagamba nti singa emmere enswera ebuuka n'egwa ku mmere y'omusamize yagamba nti erina akamere kejjako okulaga obunafu bw'omusamize n'agenza ew'omusamize yagamba nti la yastakhiduhu minhu toyinza jijjako kamereka ne bwoba olina ebikookora ne bwoba olina emmamba enswera toyinza jijjako kamere kejja ku mmereyo abange ma qadarullah Allah tetwamuwa kitiibwa mu bwennyini bwa kukimuwa naye yagamba nti inna allaha laqawiyyul aziz mumwegendereze yewa ekitiibwa Allah ow'amaanyi abange mbalaamira tumwawule Allah gwe musingi gw'okulaba ku mirimu gyaffe ne bw'onaasaala asala sujuudi n'ekulukuta nga bakulaba musaaza sigiri egenze kalevu naye nga mu mbeera zo olinayo ebyawongo wansi w'ekitanda olinayo ebibbo by'abalongo abaana bo abasirayirizi labbi ebadde ekuba mbu labbi ereme bakuba weekubidde gwe omuntu omukulu n'ogwakawuzo olwo akaana akato n'erizi gy'okasibyemu etayinza kwetaasa nkuba etayinza kwetaasa obudafaayo bonna nga bwefana nga gguwa gisitula n'ogisiba omwana mu kiwato gijjemu ogigambe yese mu kiwato ky'omwana abange binafu tumulangire Allah subhanahu wa ta'ala asebyenga n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'atulambira mu Qur'ani entakera yagamba nti oman yushaqiqi rasul basiraamu mwegendereze agamba nti mummwana abuusabuusa mu mubaka min baadi ma tabayyana lahu alhuda ng'amaze okunnyonnyola ekkubo ery'obulungamu bw'onaalikwata lyerino weyattabi ghayra sabili almu'minin n'okwata ekkubo eritaliyo abalongoofu abaamugobere basahaba lye baakwata Allah tabaraka wa taala yagamba nti nuwallihi ma tawalla ngenda kutweza n'obulamu bw'oyagala lira abaddu ffenna obwanga bwaffe bwonna bujjudde mu mupiira abaddu politics abaddu tewaliwo ayagalana kubuuzibwa bujulizi lwaki aba NRM twambala bwe tuti lwaki aba FDC twambala bwe tuti lwaki aba naye omubaka omufaananako ki yagamba nti Allah mu hadithi y'omubaka musallama yagamba thalathatun ebintu bino bisatu man kunna fiha wajada halawata al-iman binaabirina mu ye aba akombye ku bwomerevu bw'obukkiriza naye ku byo yagamba nti omuddu yenna abeera nga Allah n'omubaka we ahabba ilaiha mimma siwahuma nga Allah n'omubaka we b'osinga okwagala okusinga byonna by'oyagala haye endala naga hadithi endala omubaka musallama n'agamba yagamba nti la yu'minu ahadukum tayinza kubeera mukkiriza omu mummwe hatta akuna ahabba ilaihi okutuusa wembeera nga nze nsinga okuba mu mutima gwe nze nsinga okuba omwagalwa nze nsinga okuba ow'ebbeeyi gyali okusinga min maalihi okusinga sente ze wa waladihi n'abaana be n'aleeta n'abazadde hadiisa endala abanga omubaka ono alina kigero ki alina buziso kimu nga sunna z'omubaka abaddu bangi nakhjar zituswaza an fi'liha bayna an-nas okuzoolesa mu maaso g'abantu bwe tugenda okulagina ku kiyama tumugambe nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah ama tara ma nahnu fihi tolaba mbeera gye tulimu ama tashfa' lana inda rabbina togenda tuwolereza mu maaso ga Allah owange omubaka tukusaba tuwolereze nga tolina afande g'oyita tolina mugaggawo g'oyita
toyina profesa wo gwoyita toyina chairman gwoyita abange ffenna nga tulajanira mubaka tumugamba nti omubaka tuwolerezeeko mu maaso ga Allah embeera etabuse oyo tumwerabidde tuganye mufaanana atuswaza tunulira embaga z'abasiraamu n'embaga ezitali z'abasiraamu ma faruka bainana enjawulo wakati waffe eriwa tunuulira enjawulo okusubula kw'omusiraamu n'okutali kwa musiraamu enjawulo wakati waffe eriwa omubaka aliwo mu mayumba g'abasiraamu tulina enju ya Peter n'enju y'omuddo omusiraamu bwefaanana enjawulo eriwo wakati waffe n'abatali abanga abooluganda bakkiriza tuddeyo tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'akaseera ak'okwejjusa tekannaba haji essanyu likujjule mu kifuba kyo nga mutabani we afaananye omubaka ali ku university ali Nakawa ali Makerere naye ayambala empale fulayo eno wansi mu bisambi omwenyumirizaamu tamanyi alifaatiha mu Qur'ani weeri naasi gye yakwata naye obutwa teyina kyamanya ali awo naye n'ekibiina kye kimutta people power bamukuba emiggo naye bamukubiraani bamukubira ki basahaba omukwano guno gwe tulina eri ery'obufuzi ddala omukwano ogwo gwe tulina eri omubaka abatubaka ab'amaziga nga politicians baffe babakubye babasibye buli omu ne byawulira byayagala wali owiiteko mu taarikh nti nabbi bamukube Taif amawulire agaali Uhud temwagawulira bamukube Taif Ehudi amannyo gavuddemu eri bamukubye engatto zonna zijjudde omusaayi oyinayo akaseera konna kobirowoozaako n'omukaabira avuuka omusanga akaabira muwala gwe abadde ayendako ng'amukyaye wallahi alidde sente zange n'akaaba bukaan shadid akaabiraani akaabira ezambi Allah lyamutaasize naye ng'akyalulunkani n'okulikola abanga bakkiriza tuddeyo tugobere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwe kwesiima kwa ummeen enjigiriza ye enkola ye ebigambo bye endya ye buli we twawukana ku mubaka byebizibu ebiri mu ummeen teriyo kitawaanya umma si mukulembeze teriyo kitawaanya ummeeno si mukulembeze abange kasita twayawukana ku njigiriza y'omubaka Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo yagamba nti wakadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'd abalyazaamaanya abakwanaganya balyazaamaanya tuddeyo abanga abasiraamu tulabikenga abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutereereza embeera ajja tutereereza okulya kwaffe ebyenfuna wa illa bwe tunaawangalanga bwe twagala Allah yagamba nti wafi ssamaa eno waggulu rizqukum riziki yammwe gyeba walillahi khazainu samawati wal ard yalina amawanika g'ensi n'ag'eggulu ani agenda obbagalirira nga twonoonye enkolagana yaffe naye mbufunze ejjuma yaffe tugenda kujja mu hadith ne aya z'enkulembeze z'okkoonako Allah tabaraka wa taala zaleetanga azoolekeza nze gyendi naawe ng'atulaganyisa olunaku olugenda okujja nga lunaku luzibu atulaganyisa olunaku lwe yatuuma mu Qur'ani amannya amangi omuwarabu agamba nti bw'olabanga amannya mangi nga gatuumiddwa ku kintu nga malungi nga bw'olaba amannya ga Allah galaga bulungi ta'zimul musamma ganyweza galaga bukulu buzito bw'ekyo ekituumiddwa amannya ago amalungi era wakadhalika bw'olaba amannya amabi nga gatuumiddwa ekintu nga mangi gongera kunyweza bukulu bwa bubi bwa nsonga eyo oba bukambwe bwayo Allah yaleeta qiyama ng'agituumye waaqia yagita taghabun alqari'a yagita qiyama yawmu taghabun yawma aleeta amannya ag'enjawulo asika obwongo bwange n'obwo n'obwa mukyalawo obwa ummeeno yonna obusiraamu obeere mweraliikirivu waliwo olunaku olugenda okujja mu maaso awo abange lugenda kuba luzibu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waliwo olunaku olugenda okujja mu maaso awo yagamba nti walaw anna lilladhina zalamu singa abantu abalyazaamanya amateeka ga Allah abatategeera Allah ma fi l-ardi jami'an byonna ebiri mu nsi muno byabwe wa mithlahu ma'ahu olina poloti 5 ku 5 3 ku 5 olaba kkula ne Allah akugamba nti ku qiyama singa nkuwa ensi eno ne super power zonna ezirimu n'ebitiibwa byonna ebiri muno n'agamba nti waman fi l-ardi jami'a byonna ebiri mu nsi muno wa mithlahu ma'ahu Allah nakkubisizaamu emirundi eki liyaftadu bihi min su'i l-adhab omuddu yeenunule n'ebyobugagga bino eby'edduniya ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kyemugenda okusanga mu maaso ga Allah kyemusuubira okusinkagana mu maaso ga Allah si kyemugenda okusangayo Allah yagamba nti alyawma la yu'khadhu minkum fidya
olunaku allah lwatagenda tujjako nunuzi olunaku allah lwakolako mu Qur'an yagamba nti yawma yafirru almar'u min akhihi olunaku abaddu aleeta omukwano ogusinga okuba okumpi bwogenda okuddukira mukyala wadduka abaana mu ayinde na allah tabaraka wa taala yagamba nti yubassarunahum ngenda balaga abantu bammwe yawaddu almujrimu omuddu omwononefu agenda kwegomba ku qiyama agambe allah ti allah nkusaba yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bifani allah nkusaba nkuwa abaana bange obwokyempone yawmun azim omuddu akaaba kana yatamanna yegomba agamba allah nkusaba kankuwa mukyala wange omwokyempone lunaku olwamuzanyo allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti omuddu agenda gamba allah wa sahibatihi wa akhihi allah nkusaba kankuwe baganda bange n'emikwano gyange olina mukwano gwo teruziba olunaku ng'omuwuliza ku qiyamu olaba oli seefu oba ali seefu naawe ku mwalaati okukolagana kuno kwe tukolaganye mu dduniya okw'obulyaza amaanya abavubuka abaana b'abandi abawala betwenzeeko ku qiyama tuli seefu tagenda kujja ku qiyama ng'agamba allah nti allah nkusaba nkuwe mukwano gwange omwokye mpone omusajja ono nga allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti watara nnaasu sukara wama hum bisukara walakina adhaba allahi shadid mugenda kulaba abantu nga balinga abatamidde naye nga wallahi tebatamidde bibonerezo bya allah twali tutenda nalufeenya ago si mawulire ebibonerezo bya allah allah yagamba nti wala adhabu l akhirati akbar ebibonerezo byeno binene bagenda kuleeta omuli wa riba ku qiyama omuddu alya riba bakyala abasiraamu bangi bali mu bulaaka n'abasiraamu wemuli bagenda kwabuze bodaboda mu bulaaka kabiina kawola ssente naye nga za riba allah yagamba nti omuntu yenna alya riba la yaqumuuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu shaitaanu min almas agenda kuzuukizibwa ku qiyama ng'alinga akubiddwa amajinni kifaananyi kye abange olunaku luzibu omuddu agenda kwegoma ku qiyama agambe allah nti kale allah kan oba bali baganye waman fi lardi jamian thumma yunji allah kankuwa byonna ebiri mu nsi obiwaani ghaniyu lhamid eyagamba nti ya ayuha nnas antum lfuqara abange bantu mmwe muli baavu wallahu huwa alghaniyu lhamid allah yagamba nti ye mugagga yatenderezebwa omuweeki la yahtaj allah si muhtaj talina bwetaavu bwonna eri kitonde lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad talina bwetaavu abanga qiyama wetu wegenda okufaanana hadithi mpanvu eri muslim abaddu tugenda kujja ku qiyama tuvudde mu ntaana zaffe abaddu tugende wa adamu alayhi salatu wassalam ng'abaddu bajjidde mu bifaananyi ebyenjawulo abaali ab'ebitiibwa mu dduniya muno abaali balina ebitiibwa mu dduniya muno bahaaji nga allah abaleese ku qiyama wallahi nga bakyusizza ebifaananyi byabwe nga si byebiri bye baali balina ebirungi nga mukyala wa allah amuleese ku qiyama ng'obulungi bw'omulabamu nga si bwayina al ayatu fiha dalil obujulizi الله سبحانه وتعالى يقام ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومشارك ومجي وقت من يقسم يسرنا حتى الآن مينا بانا منانا نتا من يقسم يسرنا إيش تشكر يا مزيكا ومشارك وكمي لنا ما سقى الله وقنفانا نوجه bwana akulumiriza maaso gano osoma ebinaigeria ebiyindi bisidde byonna biri mu njuuyo ebingala ibulaale naye mukazi wo tamanyi kusoma alifatiha maaso ga allah yagamba nti agenda kuleeta omuddu anaafa nga tamanyi kusoma quran agenda kuleeta ku qiyama nga tolina maaso muzibe obujulizi obulala omubaka musalama n'agamba nti allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleeta abantu ku qiyama abamu abavunuzi baunama bagamba nti kigenda kubira ku akhiri zaman aba ne bagamba nti egenda kuba qiyama allah ina abaddu bagenda okuleetanga ebifaananyi byabwe qiradatan wa khanazi nga bifaananyi kyankobe nambizi kifaananyi kibi basahaba khaafu baafuna okutya bamubuuza nti wange omubaka mu ummayo nagamba nti yeebu umma yange nagamba nti abantu abo alaysa yashhaduna la ilaha illa allah wa annaka rasulullah tebakakasa allah tebafaama nti oli mubaka wa nabbi nagamba nti bala bagenda kuba bakkiriza allah nga banzikiriza naye mubufuuzi wa hadithi yagamba nti bebaddu abayitiriza okuwuliriza ennyimba oba awawuliriza ennyimba ani atalina luyimba mu sitimo
ani atayina luyimba mu ssimu ng'essimu yeevuga nga luyimba mukyala waayo ba ne neiba n'ayimba akayimba akakona neiba naye n'asumulula n'awummuza mukyala we n'asumulula naye mubuuza tahiyaatu maama Sumayya bagisoma batya tagimanyi naye asuubira okusinkagana Allah tulina okweteekateeka kwe tweteekateeka abaddu nga tugenda okuwasa noyita mu mikwano noyita mu imaamu Bilaali munaye munkwatireko otegedde obukulu bw'eri gy'olaga abanga otegedde obukulu bw'okusinkagana Allah tabaraka wa ta'ala nga yasabu neeganye otegedde obukulu bw'okusinkagana Allah tabaraka wa ta'ala nga swala osaala muzo oyagadde bakamawo bagana okusaala maaso ga Allah ogenda bakolimira rabbana atihim du'afayn min al'adab siryange Allah yabyogera mu Qur'an omuntu agenda kulumiriza bakama baba mujja ku ddiini agambe Allah bal makaru al-layli wan-nahar Allah bebo batweteerangako emisana n'ekiro istamurunana an nakfura billah batugamba tujemere Allah wanaj'ala lahu andada batugamba tugatteku Allah mukamawo ogenda okusaala essala n'omugamba ogenze mu ttooyi otya mukama okusinga bwotya Allah obusiraamu tebutugambangako okujemera bakama baffe nebeera mugonvu gyali obugonvu obutaliimu kujemera Allah kyakwagalamu abaddu bwe tunagenda ewa Adamu embeera nzibu agenda tugamba nti bannange nange mundeke nnina ebizibu byange mugende ewa Nuuhu oluvanyuma tugenda ewa Nuuhu tugiyitamu bufunze bwe tunaatuuka ewa Nuuhu agendaga nti bannange nange nnina ebizibu byange mugende ewa Ibrahim bwe tunatuuka ewa Ibrahim alayhi salatu wassalam tumugambe nti ya Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti oli khalilu we oli nfansi oli mukwano gwe saba mukwano gwo saba Allah tutaasira embeera gye tulimu laba abaana bange bafaanana laba mukyala laba nyazaala ng'abaddu ffenna ebizibu bingi ku qiyama teriyo VIP teriyo kafu ka mukulembeze wa ggwanga kagenda kuyimiriramu ka super power nti bo bagenda kudda wali chairman wa kyalo teriyo kafu ka mufuti nti mufuti agenda kuyimirira wali seeka agenda kuyimirira wali okutuulu agenda kuyimirira wano ffenna kitwayimirira ku qiyama gigenda kuba mirimu si bitiibwa bya dduniya kazibeere siteeta z'edduniya la mirimu oyinayo omulimu gwonna gw'olaga n'oyitawo bwe tunatuuka wa Ibrahim bufunze agenda tugamba nti abange wa inni kadhibtu thalatha kadhiba mundeke nalimba nnimba ssatu mu buwangaazi bwange mukyala wo mukubira essimu n'omugamba ogenze Juba naye ng'oli Masaka mu woteeri oyenda omukyala n'omugamba nti munayindi safaari omanyi kati tuleera egenze n'egira wano efuddemu tupaakinzeko wano Bugembe naye ng'oli mukoliniza oteera emukono oyenda olimba Ibrahimu agamba nti siina bwe ngenda kwenganga Allah mugamba tusonyiwa nga nange nnina ezzambi lyange nalimba ennimba ezo tozikonako lala ate nga wowe tunuulidde tekwali kulimba Ibrahimu alayhi salatu wassalam agenda tugamba nti bannange inna Allaha ghadiba al-yawma ghadiban Allah anyiiza olunyiiga otenda lunyiiga lwa mukyalawo nga toleta hijabu ya Eid ebyo biwero temuli oyo katemba Ibrahimu agenda tugamba nti Allah tabaraka wa ta'ala anyiiza olunyiiga lam yakbu qablahu mithla talunyiigangako era tegenda kujja mu dunyiiga anyiize siyinza genda mu maaso ga Allah mundeke nafsi ndi ku mwoyo gwange agenda tugamba nti mugende wa Musa oluvanyuma tugenda genda wa Musa alayhi salatu wassalam bwe tunaatuuka ewa Musa alayhi salatu wassalam tumuyitire muntu wange Musa bwe biti newe biti tumulage fadulu ze agenda gamba nti bannange nze wa inni qatalta nafsi nze nafsi omuntu qataltu nafsi omuntu mundeke nange simanyi nga aya tugiba mu surati al-Qasas omusajja ono tekyali kigendera kyakumutta yali ataasaba lwana bameka abassa abantu zulman maaso ga Allah nga alqatil walmaqtul eyatta ne gobatta bonna bayimiridde mu maaso ga Allah nga gobatta ajja afulumanya omusayi gw'amasasi ge baamukuba zulman ayimiridde mu maaso ga Allah nga baamulyazaamaanya agenda kugamba Allah nti ya Rabbi omuddu oyo mubuuze yanzitira ki kiyama bwekyo bwegenda okufaanana omuddu agenda kuyimirira mu maaso ga Allah amugambe nti Allah omuddu oyo mubuuze yanzitira ki nemukola ki tulina obulyazaamaanyi obukoleddwa ku baddu ne maaso ga Allah bwe bigenda okufaanana
Musa alayhi salatu wassalamu yeraliikirira agenda tugamba nti abange mundeke mugende wa Isa tugende wa Isa ibn Maryam bwe tunaatuuke wa Isa agenda tugamba nti abange nange mundeke mbatawa busayi mugende wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam aya egamba hadithi egamba hadithi Isa temwogera ko zambi yonna naye tumujjukire mu surati al-Maida Allah wagenda muyimiriza ku kiyama mugambe nti owange ya Isa a anta qulta linnas gwe gamba abantu bakusinze gwe ne maama wo min duni mu kifo ky'okusinza Allah agenda kwogera ekigambo ekigenda okutula pasita n'endigaze n'abalala bamufaanana agenda gamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ekigambo ekyo singa nakyogera bakabenze bampita omwana wo Allah faqad alimta waali badde okimanyi ta'lam ma fi nafsi omanyi bulungi nnyo ebibeera mu kifuba kyange siina kyemmanyi ku byomanyi naye akili kutoba yegenda okwogera okwo okubeera wakati wa Isa ne Allah agenda kumaliriza agamba Allah nti ya Rabbi omulazi wange Allah wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk Allah oba booce sibagambangako kunsinza kiyama bwetyo bagenda okufaanana abadde otunatuuke wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo gwe tuswala okufaanana atufaananira obubi okumanya omubaka tumukyaye olukyawa omudduba bukeera kumakya batadde bane bamutuuma erinnya eryo eddungi anta Muhammad n'alabanga ali muswaza n'agamba ye Medi oyo okwagala omubaka kuliwa olaba erinnya lyokka limukayirira bali ku university awo bamedi madat mayanian biyita amanya naye nga bonna bakyusa erinnya Muhammad sallallahu alaihi wasallama bifaanana era omubaka libaswaza bwe tunatuuke wa Muhammad kibayita maqama mahmuda omubaka agenda mu kifo avunneme ng'ayolekedde wafuutuka eddoboozi lya Allah ng'akaaba amaziga amugambe nti ya Muhammad irfa'a rasak situla omutwe gw'ogamba nti Muhammad awo tagenda kuyitawo kabaka cuncu Allah talina jjeno gwagenda kuyitaawo kopola afande byonna n'ebitiibwa chairman mukulembeze mufuti kazi muwalimu wa kyalo imaamu mubaka awo yaliwo omufaanana ki omubaka agenda kusitula ekyenyi kye akyolekeze wava eddoboozi lya Allah amugambe nti ya Rabbi ummati Allah umma yange kusaba ya Allah bataase umma yange ddala mwoli okyenyumirizaamu nga basiraamu to the extent tulina abakyala nga Susan to the extent nga abavubuka nga wakawala k'okupeya nako k'oyendako n'okwenda ku musiraamu zambi naye nga ono obuwala ono gw'okupeya naye gw'oyendako manga ddala eno olina Florence yakulesa swala mwagenze kujooga Mungu mwagenze entebe kulya ku ssente mukuyita na kujooga akwerabizza Allah kiyama bwetu bwegenda okufaanana bwe tunaatuukaawo Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba omubaka fadl ekikulaga obukulu obunene obuso bw'omubaka mu maaso ga Allah agenda mugamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama genda owolereze mu bantu min kulli alf ku 1,000 jako omuntu omu nga 999 bayingire omuliro jako omu ayingire ejjana oyitawo mama w'abaana omulabakaawo abaana bo balabawo nga muwala wo omukulu ali Nakawa ali Kyambogo ali ku university ali ku IU naye nga bw'oyogeramu kkoboti ne muwala wo mpolampola nti Hafsa bana abatyanga obudde mu haidi yogera mukko naye bamaama muddeyo mwogere mukko ne bawala bammwe mubuuzeemu mpolampola nti omukyalo omusiraamu yeeyonja atya ng'avuddemu nyogera mukko naye obuzannyo bonna bubali mu mitwe alaba akazannyo n'akaaba amazigo omuwala omusiraamu nga tayinza kaabira Sumayya gwawulye mu taarikh nti Abu Jahali yakwata Sumayya olw'okukkiriza obusiraamu n'amufumita ekiso mu bwerere bwe n'amutta awaasekawo obusesi naye asoma Romeo and Juliet things fall apart no longer it is bwe butambula literature abaana bammwe bwe basoma naye nga tayinza kusoma dua eggulawo swala addua olmiftaahu sola nga tagiwulirangako naye bitu kyamuli mutwe sibagana kusomesa abaana bammwe muntegere bulungi buli azaamaanyi okusoma nasale emyaka 3 primary emyaka 7 secondary emyaka 16 agenze ekyambogo Nakawa yonna gy'asomedde n'abeereyo emyaka 19 nga tamanyi kusoma Quran
ayina ensonga yonna gyagenda okuwa Allah tabaraka wataala musonyiwe bwe tunayimirirawo mbaka awulereze tudde ku hadiisi eno tufunye ekifaananyi kya qiyama nabbi kyatugamba nti abange mwegendereze ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu abange mummwe tewaliwo omu kummwe mummwe okujjako ng'ogenda kwogera ne Allah nga walaysa bainahu wa bainahu turjuman nga wakati wa Allah tewaliwo mubunuzi Allah ogenda mugamba ki bw'anaakubuuza ku buwangazi bwo tuwawangaalira ku ki Allah ogenda mugamba sika ekifaananyi kya hadiisi y'omubaka nga maliriza omubaka sallama yagamba nti la tazulu tebigenda kuseetuka tebigenda kusenvula tebigenda kuvaawo kutambula ebigero by'omuddu omukyala mpuliriza bamaama baffe abalungi bataata abali muno abalungi baganda bange abavubuka nabbi yagamba nti ebigere byo tebigenda kuseetuka kuva mu bbaliro maaso ga Allah okutuusa nga akubuuza ku bibuuzo bino bina ekibuuzo ekisooka mu bufunze nabbi n'atugamba nti Allah alina okubuuza ku buwangaazi bwo wawangaalira ku ki awalam nu'ammirukum yagamba nti omuddu omu omwononefu yeegomba nti law yu'ammaru alfa sana singa Allah ampangaza emyaka 100 naye yagamba nti wama huwa bimuzahzihihim min al'adab an yu'ammar ni bwana wangaala ekyo kyekimutaasa lyonerezo lya Allah abanga emyaka gy'olina gye nnina gye tulina maama w'abaana gy'alina gyenkanankana ne Qur'ani gy'asoma ng'emu ku bikwasa ensonyi abafumba ababiri mukyalawo kya nnaku takuuliyangako ng'osoma Qur'an nga tosoma ennaasi na falaka nga naawe kennyini wawulya mukyalawo ng'asoma nga mumasoma yerekerawo bamasoma yerekeraawo akuswaza bw'abanga Qur'ani ya mukyalawo gy'asoma ekuswaza maaso ga Allah olowooza afaanana atya abanga abasiraamu tubadde ki tuddeyo tubeere abaddu abasiraamu yatugamba nti edkhulu fi silimi kaafa abange muyingire mu busiraamu buno mubugweremu tubeere abaddu abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala ajja tumalira ku dunia ne ku akhira gyetugenda sinyangu atugambe nti waligenda kubeerawo mubunuzi wakati wo ne Allah nga akubuuza bw'anaakubuuza ku mukyalawo omukyala Allah bw'anaakubuuza ku bivunaanyizibwa by'olina okutuukiriza eribbaawo agamba tove waka yaggaana mukwano gwo gundi lwakubanga talina kyayongera ku ddiini yo yaggaana kino n'omaliriza nga gwafuusa omusajja ewaka mpu ky'okubeera nga gwe mukyala ewaka mu maaso ga Allah abasajja obuli atamanyi bwe tukoze eri abakyala tugenda gye tukolera simanya owino simanya kikuubo simanya ani sawuli yako bikuliddewa n'olya emmere yakakaaga mutwe gwa kyennyanja guba mutwalo obuugi bw'olwekigulo nonyukawo ng'onyeddeyo ekikopo ky'amata n'omusooli naye ng'ewaka waleseyo enkumi ezi weteekereteekere okunyina mu maaso ga Allah okubuuza nga bw'omwanukula abanga abakkiriza abavubuka weteeketeeka okunyina mu maaso ga Allah nga tewaliwo mubunuzi okubuuza ku buwangaazi bwo okubuuza ku biyungo byo omusajja omuhibbu tabar abasajja amu abawandiisa ebitabo bya taarikhi alina sheekh omu gwe yawandiikako yagamba nti sheekh omu yali abakola daawa nga alina abayizi be naye nga bwe baayise waliwo akatindo k'amazzi akatindo kwe bayitira amazzi gayingiwala ne gatwala akatindo kano sheekh agenda okudda n'abayizi be 12 omulala yagamba nti baali 13 ali muhimu yalina abayizi ne bwe yali wadde ku kyetwagala naye atuuka ku lutindo luno bayitewo ng'akatindo kano baakatutte sheekh alina emyaka 83 emyaka muzikiti wano 83 wawalira ku ngalo n'obutawera 5 naye sheekh ono agamba nti ra'ayi yange tubuuke omuvubuka yasooka myaka 18 n'afungiza n'abuuka yakoma wakati n'agwamu n'awuga n'okubi n'abuuka n'agwamu n'awuga n'okubi bonna ne bagwamu seeka myaka 83 adde emabega asinzira nga bw'olowooza ku myaka we ejjajjajja nga ajja yeekunya agenda kubuuka seeka n'asinzira n'abuuka wadde amazzi okkoona ku punjabbi ye wadde amazzi okkoona ku nkutu ye wadde amazzi okkoona ku kanzu ye n'abuuka n'agwa wabbali abayizi bamugamba nga bonna batonyolokoka amazzi nti sheekh fakaifa stata'ata ekyo kisobodde otya n'abagamba nti abanga abavubuka ebiyungo byange bino bemulaba nabikuuma nga nkyali muvubuka Allah n'abinkuumira mu bukadde muvubuka akyakuumya ebiyungo bye ffenna ani akyalina amannyo mu kamwa agawera olumala esswala tudda ku kisenge nga kwosomera adikaali omugongo gwafa dda
tokyayinza kutambula kuba no mpaka bweyogerere fenna ndwadde kasa ebingo tubyononye basahaba babiteeka balina biteeka Allah subhanahu wa ta'ala naye bakuumira abooluganda bakkiriza tulina olimira netugenda okuyima maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala tulwetegekere aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa sa'il min fatubu ila Allah innahu huwal ghafurur rahim huwa tawwabul karim